Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne teknologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu teknologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 5 17 oba noti 787 996 Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati nenda banga wa mugasomu. Kati nze nentesa ne majanja naye mwenge gwono guweddewo ate agulira abalala. Akyagulira bali soka bashimuletera kebbali naanywa manager nagaana okukiriza n'akigaana kale teyakikkiriza nze neŋŋamba nze mu buyinza bwange ndi wa security ngenda kuguleeta gena maaso nenguleeta gwe ngaani nga nanyini bbaala nganzo wa security nanyini bbaala gwe yawo omulimu okutwala security nemwewo obuyinza naba banaye atirabayo awo nenoonyeza n'akange naye ate abakozi mwewo obuyinza bungi nnyo mulimba teri alumirirwa nga talina kigendererwa ekigendererwa kyange abali mu kiyumba ebyo temubikola Mwalabu agambye kino munawe ogaana mbusima sinsi gwe manager w'ennyumba eno anti abakola mu nyumba bayita ba manager house manager kati abayo bajja bakubira bwereere goberera amateeka dabayo omuntu omwe ali mu bbaala agula table kuba yagulanga zi crate agulidde abantu 50 yo gugwe gwanywa guweddemu anti ye nanyini bbaala agamba nedda sinanyini bbaala manager addukanye bbaala yakugambye ffe tumazizzaawo ajja kudda enkyanywe waba ayagala njagala ssanyusa omugaga nanga mpeeyo ate bw'anyiga agenda fuluma kati gwe totidde nti oyinza ofiirwa akalimu akobwa bawunsa kukuwano kuba kati oli mu kujeemera manager anti labayo
omanyi tubeera ku bifo kuba manager yali mukazi kitegeeza ki kati ono omusama yali mukazi omukazi abakazi ebiseera ebisinga bw'alaba amusingako tafuna bulungi tabeera free okitegeera kati ono bwe yajjanga n'ajanjawaza ebbaala nze nalaba nga omugaga afunamu ekisooka abantu abangi bajjanga ku lwoyo omuntu ate kenyini yajjanga ne konvoyi y'abantu be abawera abantu 20 nga ndaba bamunywerako kati okumuleetera ecupa 2 bbali nga ndaba nga kiri easy kumutalina abalira business y'omugaga omwengo ogwo ng'oguguze ku ssente zaani omusama nedda kye ŋŋamba gwe gwogenda wagenda n'ogamba omusama n'akuwa ssente n'ogenda n'ogula ebweru nemuleeterayo yagiranywa kuba yali agulira ne bali so wagenda n'omugamba guweddewo omwenge gwo guweddeyo wano wano omwenge gwo gwonywa gutuweddeko naye ate nga nze ndaba alina ttiimu gy'akola ki eri mu kunywa omulala oguliwo kaka gwe toyagala basiibule guno agunywedde guweddemu kubeera omugagga waba tanywa abasobola osiibula ate naye we nannyini bbaala oyinza obutafunamu kuba gujja sigalamu omuntu ayagala so gwali olumirirwa nnyo ebbaala okusinga maneja ebbaala ekole wali weerumirirwa omugaga afunemu wali oyagala omusama maneja ye nga ndowooza yafunye akasajja ku mutima okay kale oguze omwenge weegula owali weegula ew'omusama ge mazima anti yewulira wabba unsa yandigenze ebyo tebinkwatako nzaziro nga zituli safe ngugambye omuntu okuyingira ebbaala okukakasa nti ali safe asooka kuwa bawunsa kantu kidogo so yali akokyeza yampanga emitwalo nga 3 kati wali kumanyiga n'omugaga ate nga amwagaliza kubajjukira omuntu ayingidde ebbaala omu agulidde abantu 40 naye oguliwo agunywedde gwanywa guweddemu yasigadde talina kyanywa kati banno yabayimirizaawo ate ye talina kati ku ssente ze muleeterako ecupa 2 bweru ku dduuka sikuga nti mubaale endala Israeli kankubuuzi senga omukyalo ono yali takookyayo ng'ajja ne mubakola process ya gye mubikoba bakebera biki ne bayingira wandirumiriddwa ebbaala nze nyina omutima ogwagaliza kale tugende mu maaso andirumiriddwa ebbaala kubanga bizinesi zonna kati katugeze mu bizinesi olina edduuka omuntu azze mu dduuka lyo aguze ebintu bya $5,000,000 alina product emu gy'atalina togikyewa neiba n'ogireeta ogireeta kati bw'otagireeta oba omugobye ate ng'okimanyi nti abalala amanyiyo gye biri naye ayagala kuwagira ggwe ayagala awagire ggwe so kati nze ekyo nakibala fact wankireesewo otyo azze alina product gy'ayagala mu bungi naye yo tetuukagana na bungi buno atute ye eweddewo naye alina okutopinga up so ogenda n'omukimirako wali n'otopinga kuba ye olwedde eweddewo agimazeewo otunda muceere guweddewo aguguze guweddemu mu stock abulako obukutiya 5 ojjako ewa neiba n'omuteera kuba bw'otamuwa oba omugobye toba reliable okay so kati nze nakikola kati mu kukikola kye kyavaako manager ekituufu ekyo mbadde nkisuubira manager ye n'agamba kino bw'oba okikoze ffe tugenda kucankana kati manager n'akuba ow'omugagga mukulu tampuliriza ono omusajja tampuliriza n'agattako awo ebigambo kati nga bw'omanyi manager yali mukazi naye nga ndowooza alina ebibye by'ataddewo awo ebbaala ne bangobawo kati mukungoba ono omusama n'akitegeera nti ate nze abadde amufaako bangobye ekyo mbadde nsuubira kubanga olaba amazima gali nti ekikakasa nti manager oyina full control of the business kwe kubeera nga woyogera owulirizibwa kati gwe wamutenguwa tetuganya kye wakola kyali in the favor of the bar naye watenguwa boosi wo wadde kyali kimukolera ye yamubitawo bye yali agambye niwe tukoma wano tuyita kakati so kati bakugobye
era nze okuva olwo nayiga nti mu business abantu abasinga okugobwa ku mirimu nga kiva ku bakozi banne baabwe abo be bantu ab'amazima era abatuufu naye lwakuba nti ye wa mazima era ye mutuufu abakozi banne bamugulako empalana era abagaga abasinga simanyi lwaki tebakitegeera bw'osanga abakozi nga bawala n'omukozi omu fuba amagezi osigaze gwe bawalana omugezi omu oyo yaliko ekituufu kuba lwaki bali gwe bawalana bonna naye ojja kujja eno owuliriza ono agambe nti oli mukyamu tosose ewuliriza oli gwe bagamba nti ye mukyamu gogobe kumbi ono ategedde nti ate ono ye mugezi nalaba nti gwe okujjawo kyekinamusigazako akalimu wano kubanga goyinza oba oli threati eri omulimu gwe alaba nga obugezi bwo bw'olina n'obuyiiya bwandimutemako omulimu ekyola ku baboosi bange seegeziwaza teweegeziwaza anti boss is the boss boss kyaŋŋambye kyekyo nyina mukwano gwange engineer kati engineer banyina beegeziwaza boss agambye nze njagala kuzimba wenti ate gwe oli mumuwa amagezi nti gwatalina se gwe munnanga ategeera sente z'omugagga tumugala twandizimbye tuti netuzimba tuti namuga ebintu ebyo byetisirwa abikomye waliwo enjawulo abikomye bajja mugobanga ku mirimu baleetenga abazimba ebitu boosi byayagala nze kyendaba bwabanga boosi ye kennyini nannyini kintu kati kankulage kino singa waliwo boosi ne manager gwe oli under manager waggulu waliyo omugagga manager akugambye okole ekintu naye nga gw'olaba kireetera boosi okukola loosi mugwe mu mutima gw'okirabira ddala nti kino kigenda kukolesa omugagga ki loosi n'ojeemera manager ye n'akugoba ku lwaki ku lw'obuyinza bwe ani aba yakuwa omulimu boosi manager si yakuwa omulimu then kati awo kyanjawulo wabanga boosi yakuwa omulimu nze kubanga ffe waliwo otuuka nga muli mu kampani mukola neggwe nga ne boosi tomulabanga ku manager yabakozesa manager yaba boosi wo yabagira manager yaba boosi naye ffe kujja ffe ejja bwabawunsa nannyini kifo yennyini yaba boosi wammwe yadde mu kusasula asoogamba manager nti abo bakole ki bagende naye manager abasangawo oluusi musobola n'okubamu akatuuka manager ne bamugoba ne baleeta omulala so kati ife boosi yatudeployinganga special ye kennyini yatuwanga emirimu so nga nawe olina okukola ekintu kyolaba nti kireetawo obutebenkevu ate tekisaabulula mulimu kubanga omulimu eguggwawo naawe oba togenda kukyalinawo kawogo kati ogobeddwa kati bwengobeddwa ono nanyini ngobeddwa boss omusama ampise mukubidde akasimu olwo nali nfunye n'enamba anti tujja leero tujja lwakusatu nemugamba bangobye yakubiranga tutegekere anti balina okukubira mujja tutegekera tebo kati gwe n'ogamba bawaita waliyo omugagajja mukole tebo awo so kati bwe yamanya nti bangobye naga nange siddayo era waliyo abakozi abasinga balinnyo kulozi ne bakasitoma nga bw'omugoba ofiirwa bakasitoma wali abakozi ababeera nnyo deep ne bakasitomazi bwe noleeta omukozi n'omuteeka mu kifo bakasitoma ne baba nga bali nga bajja lwoyo bw'omugoba abantu oba obagobye kituufu kati nanga nze nja kuwa omulimu ojja kufuuka bawunsa ojja kunkuuma nentandikira awo kati okuuma ye kati nkuuma boosi mwakomawoko ku bbaala eno tukomawo kubalumya nga kati oggala mukulu banna ebintu byensi eno n'okwe so mwakomawo
kubalumya point ya gwe mwagoba nzamulina ate mwabayina ne ku ssente kibalume kati awo nkuba akafanya nkulaba weetala otegeka n'ebitalina kutegekebwa awo omugaga kisaa kyatuuka n'angamba osula wala wali osula kwa balina okundropingangako nkyasula ku Ntebe Road okolera Kyengera kati Kyengera navanga Seguku kwa twakoleranga ennaku nga 2 mu wiiki Kyengera kati we namusinga ne nkyasula Seguku kati najja nangamba osula wala njagala nkujjeyo obeere ng'ondi kumpi tufunye ennyumba Nabbingo ye mwenyini yateekawo abaginoonya Nabbingo nenkomawo nenzija Nabbingo ntandika okubeera Nabbingo kati awo nemba nga nze muvuga ate nga nze mukuuma gwakulira security nze nkulira security era obulamu butandise okutambula obulamu butandise kasente weekali amabega kawo namusangako ne driver we nga nze nkuuma naye driver yamala ate ne baawukana yamala ne baawukana driver alina gye yali agenda ne baawukana kati nze nembanga nentula mu kifo kya driver ate nga nze nkuuma awo obulamu ne butambula tukuba bibbaala tusule Masaka mu bibbaale Masaka wakaliisizo kyotera olwo kati sikyalina mulimu gwonna gwa kibbaala kati nfunye omulimu mwezi osasulwa mwezi kati bantadde ku salary mwezi olimbukadde nga 10 eyo nga situukayo naye nga katiipu ng'ofuna ezikumala abasinga twagala awo abavubuka abasinga baagala awo motoka oyina ovuga wadde siiyo gaga yakuwadde ebisumuluzo obulamu butambula jimu akuwadde eza jimu okuba jimu yo wali mmere olya mmere we mutuuka enkoko weeziri kwega ebizibu byonna ng'olaba biwedde natuuka ekisaa ne ngamba buno obulamu bwe nali mbala wali okubye jackpot natuuka ne ngamba omubiri gwange weeguli motoka yiyo yadde si yange naye nze njituddemu omugagga talina gy'alaga nga toliiko otuuka n'okulowooza gwamutegeerera nga ababuuza weekend ejja tulagewa muba mwakubye edda pulaani tutudde wano waliwo n'obusimu eno baguddeyo akafo akapya mugage gwaffe gwakubbaala kale kakati kansukenzejewo buno obutono ngetunagenda wala olobera Kyengera kumpi n'amaka g'omukulu nali siri kumpi naye nga tuli mu kitundu kumpi kuba yali asula Kitemu anze nsula Nabbingo oli Nabbingo ali myaka ng'emeka awo alinga 45 kale yali mwana ng'agenda mu 5 okay naye nga mujja ewuwe waaliwo ku mwami sitole y'omwami bwenjikuwa naye byali biwanvu onaabimpa maaso eyo waaliwo ku baana ng'alinawo abaana be nga bameka baali 3 ng'alinawo ne muganda we omukulu nga naye alina abaana be kati kyakiyala obuuza sente zo tuzinyumirwa mwategedde boosi akola mulimu ki nze sinamanya boosi mulimu gwakola munyumirwa kaasi ffe tunyumirwa kaasi akugamba nti omwezi ogujja nfunayo 4 temuwulirangako nti Israel leero ntwala ku mulimu wabula omulimu gwe yalina kati Israel oye katontegedde kuba biri by'obyogedde mugenda mu bbaala leero tukyakalidde waayi kibiki kyembuuza nga tebukeerako ku makya nga Israel leero ngenda mu ofiisi era n'ogitulamu n'ovuga n'otwala omukulu mu ofiisi n'oddayo n'omunona nga nnyuse basically kyembuuza nga tewali ku ssimu etwala mugagga ku mulimu
oba kale kulambu azi batakola nga yakola mudda kulambula ku bizinensi ze. Kakati bizinensi ze yali ayina yazifuna nga amazo kikuba. Bizinensi zajja akasente yakafuna dda. Gamba akasente ke kateekawo bizinensi naye akasente samanya gye kaava. Anti kyeŋŋambye wamala ofuna akasente n'alyoka akola investment. Kakati kyembuuza akasente kano mwe kaava alyoka akola investment zino ennyingi. Ffenna tuba ne sitoole nti okitegedde nasooka nengatta gatano Mukama nannyamba wano nenfuna ssente we nazijja wano nenteeka wano. Ssente zino ezisooka okukola bino mwali mumanyi gye zaava oba mwe munyumirwa bunyumirwa ssente? Ali simanyi gye zaava. Ate mwana ate oyo yeetaaga mmanyira ki? Twali tetumanyi gye zaava, anti twali tetumanyi gye zaava. Jjukira nze naakamulaba. Kati wano kale bizinensi kize walaba eno gye zaava ssente tujja kuddayo naye zino ze yakola z'omanyi ze walabako. Kati bwe yafunanga akasente ng'agamba yatugambanga nti tuli mu gwakumeka, tuli mu gw'omukaaga. Nagamba nti mu gw'omusanvu awo ngenda kufuna ssente. Tegose kati kisesa ngenda kufuna ssente era bwe nzifuna nja kukuwayo 5 oli nja muwaayo 7 okusinziira nga bw'omusanyusizza. Nga teziri ku musaala. Nja kukuwaayo kisabire njo kiyitemu naye bwe zijja bwe nja kuwaayo 5. So kankigattewo nti mwanyumirwanga ssente ze mutamanyi gye ziva. Exactly. Temboozi tugende mu maaso njagala ne tubeera kkiriya nnyo. Mwanyumirwanga ssente ze mutamanyi gye ziva. 100%. Tugende mu maaso. Abaana basoma. Abaana be. Tugende mu maaso. Bali bulungi beeyagala. Era ewaka tutuukayo batwaniriza bulungi nnyo. Mu kyalo tugenda yabamuzaala bakumanyi. Driver. Kanyamaze ne alina bakanyama tutuuse ekyalo tushankalanya kyalo Rakai eyo. Tugenda tuuka yali abalakayi. Yali abalakayi. Tugende mu maaso. Tuuka ku kyalo eyo n'abantu bamumanyi. Nga bamumanyi ngo. So mwali babawunsa bameka? Kati ekiseera bwe kyatuuka n'alaba nga kale ndi omu bwetaagisaawo omulala. N'angamba omayi tufuneyo bawunsa nfuniraayo omulala alinga gwe akola obulungi. So gwaleeta? Nze ndeeta kuba nze nfuuse mwesigwa. So okuwa ensawo ya ssente n'osula nayo enkya n'omutwalira ensawo ye nga totoddeemu yadde 3. Ensawo eya ssente. Kalata nange zane zajjiranga mu bisawo wabula ono ndooza tugenda tutuukayo. Kale anti ze buli ogamba ekisawo ani lwaki wanyi nga Saminza ayina ekisawo? Agala ssente ejja kifuna. Tugere mu maaso. Waki wanyi nga nsitudde nti nga kiri awo kuba wenjala eba tekyannuma. Amasimu gaba gavuddeko. Sawo ya ssente. Kale ndi mwesigwa. Ebisawo wabikuumanga. Nezibira. Era njukira nasulako ne laptop baga nga gyezaali ennyingi tewajjangamuko. Nze kati kankubuulire. Nze kugenda nze mutima gwange Katonda yandona nga ndi wa mazima. Yansasulanga bulungi. Salale yange ne tipu. Okitegedde. Kati kankubuulire kuba kale mu maaso kijja kuvaayo bulungi. Abantu abo boolaba abagagga katugeze nti kale wanki kuleetere ntya akuteeka mu mbeera nti ye Katondawo
W'omunyiriza obulamu bukomye. Aha. Omuntu akulese wosula yasasulawo. Rent ya mukuwa kale. Engoye zo yambala yakuwa. Emere jolya yakuwa. Kati kwegamba ye taata ye maama. Emoloka motambulira ye. Jakugamba okulaga gye mugenda. Lwaki obwera omubba. Ngandi mwesigwa 100% era ngandi nga sinane oba nali keddogo simanyi. Teryali ddogo. Naye omaye okusula n'ensawo ya ssente. Laptop, omaye zino laptop baga. Ano si sente nti shilingi. Nga mulimu dollars ne shilingi. Wakeberamu. Nze nazikebera ne zijja namu ne ziteeka ku buliri bwange ne zijula waawo. Ate nga ne moloka nze ngenze nayo. Bulaza toseka naye. Tugende maaso. Lwakubanga ebifaananyi ebyo sabipostinga. Naye obirina. Byabulira mu simu yange naye ye bifaananyi nga ndi naye buli kimu kyonna kirina naye ku lwa ssente lwakubanga tiyazimpa kwekubya bifaananyi. Sabipostinga nti abirabe nti ssente ze nzeekubizaako ki ebifaananyi. Naye nga nasula ne ssente yazifuna mu kuzifuna nze saabeeranga naye kuba yajjanga nakugamba oba tugenze wala. Eyo tugenze wala naye kanange tukyali ku kyabwa bawunsa wano. Bagambye leetayo omulala. Omulala amuleese ate nga naye mukozi. Kati gwe boosi woono. Nze boosi woono. Olongo bakuyita kuli okola ki? Ng'omuliikinga wano omubalira muddiro omubalira otyolo. Olonze nsalawo. Ngamba wano ng'omusikiriza omuleeta. Njalo ondiremu we wamusomeramu ddiiru. Yali amumanyi omugaga. Olw'omugamba. Naye nga nze mbeera naye naye nga buli gwe tujja ku kiraabu kuba nali namuleeta dda ku kiraabu kwe nali nkolera. Nga n'omugaga amumanyi naye nga nze mbeera naye ffe twamuleka ku bbaala. Kati olw'omugamba wano wozze kiwe. Mukubidde akasimu. Tomugaga wange omumanyi nti ye jangu. Jantukole. Misinde dakika 5 aba yakutuuseeko dda kuba amanyi akasente kwe kali tisika kupanga etuuse. Tugende mu maaso. Atuuse naye tumugase ku ttiimu. Kati muli babiri. Naye asasulwa ddeiri nze ndi wa salale. Ye wa ddeiri era tutambula naye we tumwagalidde mungu akasimu pako mugaga yatuka yagamba kati naye tumutadde ku ttiimu. Najja ku salale. Endooza asookanga kwetegereza. Okay. Tugende mu maaso Bulaza. Awe byalo Masaka yonna eyo nga tusula mu bibaala. Tambudde Masaka kyotera mikolo wali eyo ekibinja bakita bagaga kwagalana. Kyotera eyo nga tubeera eyo buli wiki babeera ne party buli wiki babeera ne party. Buli wiki. Eringa bakimanyi omusama ayingirawo alina ttiimu yagaba $. Nendowooza kati olwomazeyo olwomutandisa otambula. Awo tuli mu myaka nga 2 ng'okola. Ndowooza oguze buli kimu. Ettaka pasono gundi anti ssente ate kati ozikozesa ki? Awo tugendawo. Mazeemu amaanyi. Kati nze nkomanga fanyisa bibampadde omulimu. Naye literally siina kyenzikozesa ssente zange nnimbye wamma. Nfuna omusaala. Bandiisa, banywesa, bantambuza, buli kimu. Sasa kati zine zange zenfuna. Bye nali njagala ebyo bino ebya bulijjo. Bye nali njagala ebya bulijjo. Va ku muntu atukesa naggulira n'essimu ey'omu ngalo. Kiza bino okola binene. Kati bino eby'omunju. Yaza emyaka 2 kigenda okunzigweramu. Bino eby'omunju. Ninayo business. Eby'omunju byonna nguze. Manya omuvubuka kati awo nali sirinamu oluusi eby'omunju bye nali njagala sinabifuna. Awo nguze TV, nguze zina tebe zendabirwamu, nguze ebitanda, nguze ebikapeti, nguze blender, nguze ngabo manyi room y'omuvubuka ino okubanga buli kimu kyonna kye neegombanga mu kitaddemu. Entebe buli kimu kitaddemu. Kati wano salale yange ne tukola ddiiru. Bwe namulaba ne ngamba nnono.
ino omufunako ekintu ekinene ekitali kitono. Omugagga dira egamba ki? Kati nga nze ngenda okulaba nga sente zampa salary nga zijja kutuuka mu maaso awo zimunyigemu nga nyingi nga nyingi bayimirizaawo bangi aine wakaba n'abaana bano simanyi senga biki awo babeera waka biki bonna awo era ozzeemu otegerera omugagga. Nze ngenze kuba mutoki ngenze okulaba mu maaso awo ngenze kulaba mu maaso awo eno salary yandimutuula mugwampa ate kali mu nkyaya nkaagala naye mugamba omumanyi ayaleta ekiteeso nagamba naye olaba otya singa nkusasula mwezi nkuteeka ku tukola diiru nze nakireeta ye yaleeta ekyomwezi kuba natandika nsasula daily yaleeta ekyomwezi bwe nalabanga mu maaso awo embeera yandikyukamu kuba nakima nti bino ebintu bibeerawo byakaseera sente nga zikendedde waliwo mwatuuka nga tezinajja etegeeza n'omugagga waffe yazirindanga waliwo ezaalwangayo waliwo ezajjiranga mu budde olwo nga temukyagenda mu bbaala mugenda ez'ebbaala tezibula ate buli lunaku omanyi ogenda ku biiki ku Mande mwakola ssente ate no ku Mande simugenda kogezi ku makya muyina ssente ku Mande ate mulinga ffe abakeera kati ssente zajjanga mu gw'omwenda waliwo ezijja kati awo munaatera okusemberera awo mu gw'omwenda nga zino oluusi zikoze eki ziweddewo zikendedde teziweddewo naye ng'olaba zikendeddemu. Omugagga sente yazibazanga bubaza mu gw'ekkumi tusuubira mu gw'ekkumi tusuubira kati naye ngenda okulaba kitegeeza ebintu bisobola okyukamu naye mugala naye omumanyi ng'awatandise aguza amataka tugenze eno babulooka bangi bamubalidde Makindye amataka aguze bamubalidde wa malaka aguze mu byaleyo bamugwe mugagga gwe bayita kati yagula amapoloti buli kimu neŋŋamba ne mugala naye olaba lwaki bwe nkukolera nompaamu bino salale wange nompaamu ettaka olwo nange neefudde omugeza nti mubalira kati bwe buzibu bwonaawe obalira nnyo abagagga olowooza ati wulira kino omugagga ekyakugobya eri kwefuula mugezi nti olumirira omugagga ebbaala ekole otuuse eno sente ozifuna ate era otandise okubalira omugagga nti mu bbanga ttono sente ziyinza okuggwawo kamubalire wenti anti labayo nga ndabye sente ze zajjiranga nga bwe nkugambye nti akugamba nti mu gw'omukaaga tufunayo sente kati wano nga mutambuza ogw'omukaaga gutuuke sente zikendeddemu naye nendaba nti kati olwo ng'omugatta omubalira omugamba nti twandikoze weetuti salale wange salale ow'ebbanga ki ow'omwaka okolere poteya bakuwemu ettaka nze nga tuzigatta ampeemu ettaka kuba amapoloti gwe yali nga ye kenyini yasookanga kuŋŋamba nja nakugabira ettaka kati gwe n'okijja mu kugabira ettaka noyagala bakugulire tukole endagaano olimpe tukanyiza n'abakozi banange webali awo tutudde kanvuga omwaka zompe ettaka naye nga ampaayo buno butiipu bino ebisigadde bimpe naye ekikwatagana n'omusaala ffe tubalemu ettaka bunene ki tukanyiza yandaga ettaka yali alirina eyo saidi ze Nabbingo bayiteyo mu bataka yayagwezeyo ettaka naganzi bwe nkuwa obwewato tewakumala nengamba she bunene ki nze Kampala kiba kiweze nga bunene ngobola baluno olujja tuwali tumanyi na bipimo ate opima etali liryo kati wali okolerera ki omwaka bwemanyi omwaka omukulu agamba mu mwaka guno sigenda kuwala n'ekikumi mu bya salale naye we tunaamala nja kukuwa ka 15 ko ku 10 siwa kiba omugagga akuleesi mutuuse ku ttaka bwe riti n'omugamba kale muli waka muli mu byammwe nakugamba bwe nkuwa ettaka lyange eryennyina ejjindi
Nyina akapoliti kange kali okamanyi nti ye bwenka kuwa. Neera kyakikakatako okumanya ebipimo. Ebipimo byo tetwabigendamu. Kale, kati nadde nno nkuddusizza. Twali tukomye wali ng'oleese omukulu mugasse ku ttiimu kati mukuba pate ku pate. Awo obadde ombuuziza wetwa biki nfunyemu biki awo. Nga nkubuuza ofunye myaka egyo ebiri. Olwo ofunye walwayo nno. Myaka ebiri oba oludde ku kifo. Ofunyemu biki? N'ondaga nti wali omubalidde ettaka naye nga n'ebyomu nnyumba. Tojjula. Byonna nenfunye. Kati ebiseera byokyaza ng'omuvubuka. Ate awo abakazi be bakunoonya. So buli lunaku gwe wasuzanga. Twasuzanga buli lunaku. Kubanga ffe twamukuumanga buli lunaku naye nga bw'otambula mu bibbaala eyo mu bikiraabu. Bwe mujjuza tebbu waliyo bali be nakugambye abeetega. Automatically bajja. Nga bo bazedda. Ate basookera ku bouncer kuba gwe olina okusalawo kinene. Oba olaba omugagga oba nedda. Otuuka ku mugagga oba nedda. Bouncer aba nsonga nkulu ku mugagga. Koyina okuŋŋamba njagala kwogera n'omugagga, omugagga nyina omugamba ono ayagala kwogera naawe. Okkiriza oba nedda bw'agaana nga gwe genda ebbali. So kati twavangawo ebiseera ebimu kale ng'olumu ovaawo n'abawala naye ng'olumu twakubanga bbaala emu. Mugenze mu Happy Boys, mugenze Busega, mugenze mu Best. Kimu. Okay. Olwo waliyo ekivulu, mugenze mu kivulu. Twasulanga mu bbaala ne bukya. Omanyi obudde okukyanga muli mu kiraabu ne mwegalira ne mu motoka ne munywera mu motoka. Teri kugenda waka. Ate tugenda mu lodge. Kati kyembuuza kino. Bano abaana be waŋŋambye. Ab'omugagga. Bo nga balaba maama waabwe akola ebyo. Ate bwakola ki? Baana bali bato. Yalinamu omukulukulu omu. Ate nga naye muwala. Talina mulenzi. Yalina bawala bokka. Nga bato. Naye nga bato myaka 7, 8, 10. Tolina kyogamba maama. Ate alina n'abakozi. Alina n'abakozi waka babafumbidde. Mulidde. Ffe essaawa 12 tulula akasimu oliwa. Ffe misana twasibanga mu gym. Webakako wali mu gym moloka y'omugagga ogitute wali ogirongoosezaako simaati olinze kasimu 12. Mube UK. Nzo ndi naawe. Awe ebibbaala nga tubikuba kumukumu. Bwe tukoowa Kampala tugendako Masaka. Masaka bonna baali batumanyi. Nga bwe bbaala we tuva okuddayo mwe mutula mu VIP. Buli omu asaba kyayagala. Oyagala nkoko, oyagala mwenge kika kibakuwe. Kitegedde? Bouncer muli babiri. Olwo tuli babiri ne driver kate yafunayo omuvubuka omulala. Kati gwe oli strictly bouncer. N'oli bouncer gwe waleeta ne driver omupya gwe bafunye. Ne driver wali. Kati mutambulako ne tiimu awo bakyala ina bakyali baawo abakyala awo. Besimu awo ne muyingirawo. Talina musajja nti bbaawe. Talina wabbaawe nkugambe yavaayo. Yalina bbaawe naye mbadde saagala mbigende munye tujja kubiraba maaso. Bbaawe baayawukana. Tujja kudda maaso. Okay. Awo tutambula teri amukuba ku mukono nti kiki ate olaga wate sawa leti biki. Okay. Mukeeseza mu kibbaala. Aya, tulina Israel Samikege manya gange. Mbajjukiza JS gende Nansana wajabeera nga akolako bulungi nnyo nnyini ddala. Ajjanjaba naddagala lya butonde. Eriri nakyo terina side effects ziri awo. Genda akujjanjabe. Kalinamu ulcers, alinamu pressure, alinamu sukaali. Ebikutawanya ng'omusajja oba ng'omukyala genda ajja bakolako bulungi akalango ennamba mweziri mu kalanga awo. Then tulina Yoshtek.
Yoshtek bakugamba bakugamba nti gwe alina ebizibu bya computer, olina ebizibu ne technology, olinamu simanya ku building website gy'oyagala, olinayo app gy'oyagala okuzimbira, Yoshtek munoonye kali ku Lubaga Road awo mu namba mu Kalanga ako bakubireko, ojja kubeera nga ate oyambibwa. Gendayo with mind of making business because bali mu business. At the end of the day balina okutwala abaana ku ssomero, balina okugulira abaana emmere, so it is their business. So bakusaba kasenda etogamba mulokole yakoze atya nedda nga naye woyina business no balina eyo ze bakola. Then tulina Rolson Roland yakola cake. Cake zakola design zonna, olinayo emikolo gyonna gye mulina munoonyeeko, ajja kuwa keeke ejjayo omukolo gwo bulungi gulabike bulungi. Lekera okuleeta abantu nga balese bikeeke ebitategeerekeka, tebiba birungi, ate keeke tewooma biki Roland ajja kubeera nga takola wolojoosa bali Kawaala awe bakolera emirimu gyabwe banoonyeeko, abajja kubeera nga ate bakuyambako bulungi nnyo nnyini ddala. Ennamba ojja giraba ku squeeze baako okwo kuliko ennamba ya Rolsa, ojja beera ng'obakubirako. Then tulina Josam bakola ku bintu by'amayumba, kutunda ttaka, amayumba, oyagala ttaka ddene, oyagala tono, olyagala mu kibuga, olyagala bweru wa kibuga, olina ennyumba z'oyagala oggula mu kibuga oba bweru w'ekibuga, anything to do with property, banoonyeeko bajja kubeera nga tebakuyambira ddala bambi. So emboozi ze tukola tetuzikola nti onyumirwe, nagamba emboozi zeneta ku Unique Media si kunyumirwa, wetuba gye tuvudde onana paka wano nga tolina kyewaayizeemu, ate neno emboozi siiyo. Kuba ebyokuyigamu bingi tubadde tukoonako, so tugireeta nti onyumirwe. Ekyokubiri baba bakoonyeeko tebabakoonako mu mbeera mbi, tabakoonako mu mbeera ya kutyoboola, wabula weesanga nga omuntu okuggyayo emboozi ye bulungi. Waliwo abantu abatalina kubula mu mboozi. Kati for example nange Sami, waliwo wemba nnyumya olugendo lwange, abantu besobola kwewala kukoonako, nga we sibakoonako olugendo lukola ki? Lulina ne lufiira. So tabakoonako, bakoonyeeko mu mbeera bw'oba ebaboola, ebatyoboola oba ebavuma oba ebalabisa obinno, ebakoonako lwa nsonga yabikola era byanyumya bye byamanyi mu bulamu bwe bye yalaba. So tagenda kuyiyayo mboozi ndala. Emboozi eno nabagambye yonna gye tulaga mba mulaba kati. Nakyogedde mu ntandikwa mwezi wa Tumali temukitegeera bulungi. Naye wonna we tulaga kati bwe tuba tusonze, oya ddala tukulaga nti obulamu buno bwali mu kwogerako, oyinza okuba gwayogerako tomumanyi, naye ng'ojja mumanya mu maaso eyo bishuwa. Naye gwe naawe oyina g'omanyi, either omulaba ku TV, either waliwo ali ku kyalo kyammwe, either oyina mukwano gwo nga naye naawe tomanyi, naye nga embeera y'emu. Eva baba mu pate, sente weeziri, tebalina budde bwa kukola, naye sente somehow teziggwawo weeziri, n'obeegomba. Program eno nagikoze ku nsonga emu, kugiweereza abo abeegomba, kuba abantu bano babaleetera embeera n'olowooza bagwe Mukama yakwerabira. Oba gwe gwalina ekisiraani okola nnyo. Kyokka bano abantu bajja mu media bakugamba kimu, tukola nnyo. Okategedde? Banaye mukole nnyo. Banange Katonda teyeerabira. Olina okuba ng'okola nga w'osaba. Ekibuuzo kye nsooka. Maneja, twamuyitanga maneja. Wakikola otya? Okitegedde? Okanya kubuuza naye bulaaza, wakikola otya? Kola n'amaanyi nga w'osaba. Sekola banabonabona, naye kola. Weebale. Kakati n'okola, olumu n'onyiigira Katonda nga golaba buli by'okola tebigatta. Bakuvuga sipiidi. Nagireese program eno okubalaga nti w'oli awo oli bulungi. Ebirala biyinza oba tebinnajja. Era we najja eŋŋombo. Teweegombanga muntu. Wabula saba Mukama
akufuula ekimuli ky'owulira ky'oyagala okubeera ekikuwa emirembe naye tewegombanga muntu okitegedde nti awo wooli wamala saba mukama akwongereyo kubanga era wootunuulira ennyo bwe wali emabega si wooli omanyi nti n'ekizibu kimu Israel ng'abantu ntera obbawulira mu ssaala eyo nga bayombesa Katonda Katonda nompa abaana Katonda fiizi abaana n'ayombesa Katonda naye erabidde kintu kimu nti Katonda yamuwa abaki abaana waliwo anoonya ki tabakola ki naye nga teye ne fiizi azirida kati I think twerabira nnyo the positives zetulina netunulira nnyo negative netunulira nnyo betutalina twerabira bye tulina muzeeyi wange yakozesanga ekigambo n'agamba yaŋŋambanga nga nnyina kye njogedde naŋŋamba kati kusamya olaba nti ebintu ebisinga olowooza tobiraamu value lwa nsonga golowooza w'ebityo ebirina okuba okitegedde edda ennyo ng'olumu oyinza okudda ewaka nga balina emmere gye baafumbye nga togyagala n'oyo n'ogaana olya olumu nga tera okuŋŋaananga nti kati golaba Sami emmere eno togiwa olumu bikitiibwa lwa nsonga olowooza buli maka gayina emmere wekityo we kirina okuba tewaliwo kyanjawulo nnyo nanga naye waliwo ate kati anoonya eno nga tagikola tagiraba so nga tennaba kukaaba kulwanyisa Katonda kumuvuma kumuleekaanira kumukola ki soka osiime byakuwadde ate lekeraawo okwegomba omuntu because waakuwa mu bulamu bwe omwezi oyinza offa Katonda wa magezi nnyo kwa natuka nendaba waliwo ekyawandikibwa kya nti teweegomba muntu munno Katonda alina ensonga lwaki yakola ekintu ekyo kuba natuuka ekiseera mutima gwange neebuuza omuntu yalina amaka ga mirundi 3 ne ndowooza mu maka ago okwebakamu ogamba nti ali waka yeebasa olwaleero tetugenda ttambula amazima nyinza okuba nga nzibala ennaku mu myaka gye waliyo n'obala nti yeebaka ku luno ne luno myezi nga3 emabega kyokka nno kiti afuna emitwalo gye nini neebuuza nadda ewaka ne yeebaka bulungi suza mu bbaala buli lunaku omuntu olina ssente olina buli kimu kati olwo ebbaala zo muzikubye masaka mikolo manyi bw'ofuna kasente emikolo tegiggwa kasita ofunamu ssente abantu bamama tolina ssente tuba tuleeta budget buli kaseera ne mulumbe bakukwabya olumbe gwe olina obeerawo kuba bakusuubiramu ekintu twabeeranga nnyo ku mikolo eyo naddala emasaka eyo ewaabwe waliyo ekibiina bakiyita ky'abagagga kwagalana twabeeranga nnyo awo mu mikolo tuvaayo eyo awo levo awe kati mu kusooka natya bade sinakikugamba natya kwatiira ki bwe yatugamba nti tuluno tugendako ewaffe tugendako mu kyalo waliwo yabagamba tugendako mu kyalo omulundi ogwasooka ewabwe Laakayi nentyamu nenkubira anti wange nga bulijjo ntyayo Laakayi mpulira bagamba basezi nenkubira anti wange aliyo saidi z'Entinda nemuga anti ngenda saidi zene Masaka bayitayo Laakayi nangamba ekiki nemuga ngendako Laakayi nangamba ogenda nani nemuga bosi wange gwe ngenda naye nangamba omwekakaza kati bosi yali kusimu yali awulira nangamba ali seefu bambi tuli bantu balamu naffe nangumyagumyawo naye nga nali ntiddeyo ne tugenda tutuuka ewaka yalina omukolo gwe yali akola buli mwaka era alina omukolo gwe yali akola ye yali agamba nti ajjukira bazadde be abaafa naye ng'asala ente n'ayita abantu ne bajja ne balya so ekyotere eyo abantu abasinga bamumanyi mukyala yali ekisooka yitaliko omusajja nti
omusajja gwalina nga yamuteekamu ba smart wire anti mbawulira ba smart wire yamuteekamu bannange yawo omusajja program so si musajja nti kumuwa program era omusajja kye bamugamba kyalina okukola yamufuga yafuga yafuga omusajja kwana omusajja naye akimanya ayagala akasente ekyamuleeta kukola mulimu gwamuleeta nawe asasulwe era nga naye akasente ke bamuwa naye akoma kukuba byambalo biki smart wire nga yetafuna salary ng'omulimu agukolera byambalo nakugenda mu mabaala abaana abo ala bagala life eri better afuna kyalya ayambala agenda mu baala avimba yenga kimumala nze bawono kimumala basiru abaana abo baliko ekiki natuka natunula omuvubuka n'engamba ono naye labayo ebiseera ebisinga abakyala abo balogo asooka n'akuggyako kuba ntotegeera nze nga nze bwendaba asooka n'akuggyako era kizibu okusanga omukazi yawasa omusajja nga teyamuggyako omusajja ali kwalaali ng'omusajja oba olaba ng'oli kiri oli stede naye oli asooka kukuwa kali okawuliri kyakugamba akukyusa timing akuteeka mu tayimu ye muobalira ate ekirala kye nayiga ne bw'olitambula ne sereebu okumala emyaka 10 tolifuuka sereebu bajja kukumanya nti otambula ne sereebu naye bw'otalikolerera kugyayo kirabo kyo olisigala ku leve eyo ate tosobola musinga tasakukkiriza nti omusinga obeera wansi eva aba ayagala controlling ayagala controlling tayagala gwo controlling so kati nalaba ku bavubuka baffe abali bwe batyo nti yagamba nze anjagala mukyala nga yakolamu biki ojja mufuna naye ekirooto kyo kijja kuba kifudde olina otuukiriza ebirooto bye olina okukola kyayagala so sigwe olina okukola okwagala kwe so sigwe kukola kyoyagala kubanga omukazi bw'omuwasa n'omuteeka ewaka naawe oba ofumbiddwa kati mugenda mu mikolo gyakola buli mwaka emikolo yagikolanga buli mwaka amamanya tujja googera nga puroguramu eggwe eyo maaso gwagala omumanya ni gwe twogerako beerako ali Masaka naye mukyalo gye bamuzaala omuvubuka nga gye tugenda abantu baatunda ensonyi muganda wange tubeera kyotera kulya luvimbo mu bagagga tegeka mukolo gwe buli mwaka tutambula olwo tugenda ebifo abantu bajja kuzibuwalamu amasabo yagali e Masaka teri sabo lye tutatambula bali abantu batambula amasabo soko lindeko we nasembye okubuuza ku kya ssente nga ntomanyi gye ziva naye agamba ku lunaku kweyo tutusuubira mwezi era ne bwaba agenda ozikima tobeerako yagenda najjayo nakuteresa olumu lwali lumu nasolako nebbaga ye ya ssente naye ebiseera ebirala twabeeranga nazo mu mmotoka kati ebbanga eryo ng'era nga mutambula mu masabo nkugambye oba amasabo yasooka n'abalinza ntabatwalayo then after some time nemutandika ozunga muno bamugenda kati ate gwavuga gwoli bawunsa so emyaka 2 gino gyewakamalayo sofa ati ndi kaseera kali gye wali wakamalayo olunaku lwe twasooka okugenda ewabwe mu kyalo twayitirako mu ssabo kati ng'abagamba mu ssabo anonyeeyo ki oba abagamba ngenda kulaba omuntu wange wano n'ogivuga paka ku ssabo bwakulagiridde teekaawo n'ayingira n'akola byakola boloka mutudde kola byakola n'afuluma tweyongereyo obuuza mugaga akola ki tebamubuuza tweyongeddeyo tutuuse ku mukolo kibiki maliriza omukolo yagukolanga Desemba kukyala abantu bazze balidde ki
mumukuuma ekyalo mulina okisasamaza. N'ekirala kye nalaba ku bagagga bw'oba oyagala fuuka mukwano gw'omugagga olina okuwalana gwawalana. Tobana voice of reasoning, to reasoninga naye. Omugagga oba omuntu yenna agamba nti nze nyina sente zange ng'oli mukozi we, omuntu gwawalana olina omuwalana, baagala nnyo mpalaniraako. Nenoonya ekintu ekyo oyinza okikola otya nga teri kyakukola. Okulaga nti oyo simwaga ye nga mugenda otuuka mu kitundu aba yakusomedde mudda, waliyo akasajja bwe kati ne bwe kati ako sikwatagana nako. Era gwe bw'okalaba gwe okusanyusa omugagga, at least katwale ng'empale tezirinnya wansi nga ebigere biri mu bbanga. Okakasa mugagga nkola. Tekakumanyi, tekaina kye kakukoze, tokamanyi. Naye lwakuba oli yakugambye dda nti ako siketaaga. Tugwa olumu tugwa mugundi ze tutamanyi. Omuntu akuwalana nga tomumanyi, tomulabangako, temusinka, temwasoma babiri. Ojimanyi waliwo n'omuntu gwe banyumiza obunyumiza nti oyankola obubi n'akukyawa. N'akuwalana nga gwe baakola oli kyakugambye. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.